Bwe tweyongerayo poliisi y'omu masekkati g'ekibuga Kampala ekoze ekikwekweto mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mweyoledde bakyala Kimpadde ababadde bagufudde omugano okunyagulula ebyo bye batakoleredde era mu buufu bwe bumu poliisi erina abasajja babiri beekutte nga bano ebalanga okuba mu kkobaane ery'okubba omwana eyabula ssabbiiti ewedde. Poliisi ekutte abasajja abawolera ddala 9 abagambibwa okubeera babbi nakinku ababadde batigomya bannayuganda mu bitundu by'Ejjinja, Iganga, Mukono ne Kampala. Abakwatiddwa muli Musasizi Alex, Lutaya Lawrence, Isabire Yobu, Shafik Ashraf, Waiswa Ziwa, Waiswa Charles, Abdu Jete n'abalala. Kigambibwa nti bano babadde babbisa mundu n'ebintu ebirala ebisi ebikozesebwa mu kubba emmotoka ezitambuza ebyamaguzi nga kwotadde n'okumenya amayumba g'abantu. Amyuka kaminsona wa poliisi Muhaji Habad ategeezezza nti balina obukakafu nti abakwatiddwa be bamu ku abo ku bibinja eby'enjawulo ebitigomya bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo. Zino emmundu si za Uganda kubanga eza Uganda ziri Comax, eza UPDF ziraga nti UPDF, eza poliisi ziraga nti poliisi, prisons ziraga nti poliisi, then private security organizations nazo zibeerawo, naye zino nga bwe muziraba tiziriko namba n'emu, ekitegeeza nti zaava mu mawanga amalala. Ku namba plate zino ze bakozesa bamaze kubba zino bazikavalinga na namba plate zaabwe zibakozesa eno ya mu maaso nga mugiraba eno y'emabega bazikozesa ne bazibika kati obamala kubba ne bava ku siini bazijjawo ku concealinga identity yaabo kulaba nti tubakwata. Mu mawulire amalala poliisi ya Kawempe eriko abantu 3 begombyemu obwala nga bavunaanwa omusango gw'okubba omwana. Kigambibwa nti bano 3 beekobana ne babba omwana wa Naluse Eseza ow'emyaka 2 amanyiddwa nga Museme Jonathan gwe bajja mu maka g'abazadde be Emaganjo ku lunaku lwa Sande ssabbiiti ewedde. Omwana ono eyalabiddwa olunaku lw'eggulo yasangiddwa ku luguudo lwa Northern Bypass e Kampala nga kigambibwa nti yatwaliddwa omukyala amanyiddwa nga Asha Piongo y'omu ku abo abakwatiddwa, naye omwana yakomezebwawo oluvannyuma lw'obutakkaanya okubalukawo wakati wa Pio ne banne gwe babadde bakobanye nabo. Waliwo neighbor gwe bayita Pio. Pio bamulaba nga tambula n'omwana agenda naye mu trading center awo be basembedde okukola ki okulaba omwana. Kati ku Sande batutukiridde ne tugenda ne tukwata Pio ne tumuleeta ku poliisi tumubuze kwa nti omwana lituddawa ne tutandika okufuna information nti omwana aliwa Senyonga Sulaiman ate information erala ngejja nti omwana aliwani wa Sara Simwe. Omukyalo ne yadduka n'asuula omwana mu kkubo. Ono yajja n'abaana babiri. Bamuyita bakuyita Apio Asha. Yogera mazima. Abaana babandi obeera obba baki. Bakuba neibayo naye nze sinnabakwata emuntu yenna kuleta. Ate simanyi najyabeera. Ono mumanya afaani. Namulonda bulonzi ku kkubo. Nga bamusudde awo. Bwamulonda nokola kitwalo. Nengenda ku poliisi. Report gyeri. Mu ngeri y'emu era poliisi eriko abantu benoonya oluvannyuma lw'omukyala agambibwa okubeera muliraanwa waabwe okunywa obutwa mu kugezaako okuggyawo obulamu. Nava Joan okunywa obutwa kigambibwa nti yasose kufuna butakkaanya ne bamulirwana ekyamuviiriddeko okutabuka. If your tenant nga nzize nimpangisa ku njuyo oyina okumpa etteeka ery'okubeera ku njuyo ate okubeera ku njuyo n'obwe mba ntamidde ninywa omwenge gwenkana ki. You don't have authority to do something to me because I have my right mba nkusasula sente ate n'obwoba omanja oba oyina okumpa emyezi 3 ninkuviira mu nju. Bwe bakusudde ebweru olw'ensonga emu eterize obunenda noonya awalala naye bw'oba nti bagenzi bakugobagoba buli wamu era ne wonoogirira tojja kubaawo. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.